Louis ali maziga. Taata we bamwanise nga kwotadde n'okuleeta ebitundu bye ebyekyama. Anti nga muwala we Louis naye bw'atyo obutambi bwe bwalabiseeko bupya ku mitimbagano. Obutambi bwe yakola edda nga alaga abantu obusolo, yeekwata ku mabeere, bwe yeefumita engalo, bw'atulaga ku mabina n'ebintu ebirala nga w'obimanyi abaana abawala bye batera okukola nga bali mu mukwano. Buno nno obutambi busangiddwa ku mukutu ogumu ogwawererwa mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda olw'okusaasaanya obutambi n'okkolerako ebintu ebitaliimu nsa. Kati nno ebyo biddiridde oluvannyuma lwa Louis okubanga ayina olutalo lwabadde yeenyigiddemu lwe luggyeyo ebintu ebyo byonna. Louis ono erinnya lyenze linkaluubiriza ng'era omuntu omulala yenna kuba simanyi kwe lyava. Bangi bamuyita Lingi, Sweet Ri, kati nga nze nga nange bamuyita Louis simanya Louis erinnya lyannema nange naye tugenda kugenderaawo. Taata wa Louis essaawa zino ali mu kweraliikirira ebyama bye bitambulidde ku mikutu. Musajja wattu mu ntalo mwatabadde yafundikidde nga munnange ye lutalo buli wamu gwe boogerako ebintu bye yakoledda. Akina simanya yakwata embizzi, ate Akina yabba, ate Akina yakola bino, ate Akina yakwata omwana n'ebintu ebirala, yakwata omukazi olw'okuba yali atamidde n'ebintu ebirala bigenze bivaayo. Famire tubagamba nnyo gye muva muziwenga ebitiibwa. Buli w'obeera mu nsi nga toyina gw'oswalira ogenda funa ebizibu. Mutandike okufuna abantu be muswalira mu bulamu nga gw'ogamba bwe nkola ekintu bwe kiti kigenda kukosa abeewaffe, kigenda kukosa maama wange, taata wange anaakiwulira atya, abaana bange, omwami wange, mikwano gyange n'ebintu ebirala. Naye buli lw'okola ebintu ebitaliimu nsanga gwe omutima gwo teguswala mugenda funa ebizibu. Mugenda kwefuula ab'ebitalo olw'okuba mufunyeeyo abantu ababawaga era vuma gwe Louis gwosinga oyokya bannange Louis simanya nze ndi tiimu Louis simanya bino. Ogenda kufuna obuzibu. Muba n'abantu ababamanyi kuva dda ng'omuntu akumanyi gwe weefuulidde ow'ekitalo ku mitimbagano. Olowooza abantu tebakutegeera, kumbe bakutegeera. Omwo nno mwe mugenda okuva abaakukyawedda batandike okuleeta ebyafaayo byo nga toyina kyogenda kutugamba. Bakuswaze bulungi nnyo. Ono senga asidi yamwanise n'atuuka n'okunoonyereza ebintu bye tutalina kumanya ne tubimanya. Ngenda batwalako mu katambi akamusenga asidi ng'ayina ensonga z'ayogerako ezikwatagana ku mwana muwala Louis ne famire ye ate era tukomere. Yanyo omwenge naaga mumpitire laavu mase mumumbulire oyo gwe yagulira walagi musooke mumpitire laavu mase mumbulize yoyo Louis oyo ye yaganda okufunira justice nga Lubega akuzinye ku myaka 5 oba laba mazima ali mu business awo, ali mu business buchaja yoyo yatuzalira ekyana yoyo oyo musajja tugenda munonya tumubeni omulaba yoyo tumuwadde erinnya Sessolo. Yes yoyo yoyo gamba nti Sessolo gwandika wansi ogambe laavu mase akonfaminge oba yono Planned Kid oba yoyo Planned Kid ujeko mfa banange mumpe eyagaana omuwerera eyagaana mumpitire spantu justice nga bamukutte oyo omuloge kuba munange Louis yatugambye taata we bamuloga yoyo genda maaso ojja kutya kati nga tweyongera maaso bannange abakatujoyininga kasitola aba omuntu ajoyininze mugambe mbuno yoyo Ibrahimu muwada okitegedde Planned Kid yoyo Katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo yono muganda wa Isaka ne Yakobo yoyo Ibrahimu omwana nkanze ebyo
byebiri mu maka g'aba Luwilite era nga byebiri ku sayidi ya mwana muwala Luwilite. Ono nno yagenza okulaba nga biriwo ebityo nga taasobole abantu batandise omuwandiikira message bamugamba munnange omuntu gw'otaanuddeko olutalo n'omusobola ng'agenda kusosogola mpaka ku ggumba agenda na kunoonyereza amanye wa gye bakuziika buli kye wali okoze kyonna agenda kuba akwanika. Lwaki teweesonyiwa mukazi? Lwaki tokomya bintu bino? Bw'atyo omwana muwala n'avaayo n'alangirira nti ye olutalo aluvuddemu era n'atugamba taluvuddeemu olw'okuba atya gw'abadde ayomba naye aluvuddemu kuteekawo mirembe. Ekyaleetedde abagoberezi be teekako n'abantu ababadde nga bategeddeko ku lutalo luno okumutenda obutiitiizi era nga abamu bamugamba awakoze ekintu ekirungi kolako ekintu ekirala totaanuula na lutalo na muntu atalina kyakufiirwa ate nga kituufu. Tubagamba nti mu bulamu buno tolwananga oba toyombanga na muntu atalina kyakufiirwa. Kuba nti ye oba omwogeddeko bya mazima oba bya bulimba tagenda kufaayo. Aba taswala oba akuvumye oba akuwemudde oba akoze eki ye talina kyakufiirwa. Ye muntu Luwilite gwe abadde ayomba naye nti Luwilite akyali mu mbeera ey'okweguya abantu naye ate omuntu gw'ayomba naye ensi yagikoowa-koowadda abonyeebonye n'akoowa akoze buli kyambiyone n'akoowa aliddeko ku bisiyaga yeetunzeeko akoze buli kimu gwe ky'omanyi. Emyenga aginywedde, sigala amunywedde, enjaga aginywedde, buli kitamiiza akikozesezza so ensi amanyi nga bw'etambula. Nti kati gwe mukazi wattu atandika obutandisi oyagala olwane naye bingi by'ogenda okufiirwa ng'oli mu kulwana n'oyo omuntu. Ebiseera ebisinga agenda kwogeza by'otalina kwogera ensi ekwanike. Ogenda kuyitira oyogere ebintu by'otalina kwogera oswale ate nga ye ajja sigala nga taswadde. Agenda okukozesa ensobi nnyingi ozejjuse luvannyuma. Agenda kuteekamu ssente afiirize obulamu bwo atattane erinnya lyo atattane obulamu bwo. Gw'ayina ebiseera eby'omu maaso bikomaawo obeere nga weetaaga akalimu omuntu agambe kino ekiwala nakiraba ng'ekigezi naye kisiru. Obutambi bwe obw'obuseegu abuggyeyo butambudde emikutu gyonna owooza kasita naye obubwe bw'atambula. Temufaanagana muli bantu banjawulo. Kati wano tubasaba ne tubagamba bannange mwetoowaze nnyo ebintu ebimu mubireke. Ffenna tekuli atalikoodingangako ku butambi obwo bwa kiseego, ffenna tubulikoodinga naye gwe olowooza lwaki busaasaana? Nti ebiseera ebisinga abantu betusobezza ng'ate batuyinako akantu akatono ke basobola okweyambisa okutulwanisa era kye bakozesa ng'ekyokulwanisa ne batandika otuteeka ku ttaka. Mwegendereze. Yenze Sheila Adita, kammanye endowooza yo.